Olwaleero akakiiko k'omulamuzi Bamugemereire kabakanye n'okunoonyereza ku bantu abagobwa ku ttaka mu disitulikiti y'e Gomba. Mu 2009 amaka agasoba mu 2005 abaali beesenza ku ttaka ly'ekibira ekibiga mu ggombolola y'e Luwunga ekiboga. Gavumenti yabalagira okwamuka ettaka lino era oluvannyuma gavumenti yabaliyirira obuwumbi 3 nga bayita mu kibiina kyabwe eky'obwegassi kikiboga twegatte Cooperative Union Limited. Baagula ettaka mu disitulikiti y'e Gomba okuva ku Stella Kakuba ne William Tumwine. Bano bategeeza akakiiko k'omulamuzi Bamugemereire nti bwe gwatuuka kutwalibwa ku ttaka ate Stella Kakuba ne William Tumwine nga bali wamu ne RDC w'e Gomba Fred ne Yeebale babalemesa okusenga ku ttaka lyabwe nga babayita Abanyarwanda ab'entalahamwe. Oweekitiibwa omulamuzi, Abanyarwanda abo ne mu myaka gya 1970 lwe twasenga mu Luwunga Forest Reserve abamu twali nabo. That we were Rwandese of Interahamwe origin and that we should go back where we had come from. Baweebwa ettaka kubamala akaseera kyokka oluvannyuma ne bakizuula nti si ly'ettaka okuli ekyapa kyabwe. Baloopye abanene mu poliisi okuli Asuman Mugenyi, Asan Kasingye ne Catherine Bamugemereire akulira poliisi y'eby'ettaka nti be baadumira ekibinja kya poliisi nga bagobaganyizibwa ku ttaka. Asuman Mugenyi, Asan Kasingye, Nanding Christian, RPC Katonga, and DPC Kanoni. Bwe bajja kutugoba ku ttaka ne batuweereza eddakiika 30. Tebalina kiwandiiko kye batusomera wabula baatugamba mu balina order from above. Wabula Asan Kasingye abyegaanye n'ategeeza nga bw'atalinyangako Gomba, so nga Asuman Mugenyi agamba nti bwe banamuyita mu kakiiko ajja kugenda yennyonnyoleko. I think I have never in my life ever gone to Gomba district. I've gone to many districts in Uganda. I have never gone to Gomba district. Let them check in their books whether I have even ever reported myself in Gomba. Wait, when I go, if they invite me, if it is true, I will go there. I have not been told. You wait. If I'm someone, I cannot cross the bridge before I reach it. Balumiriza nti mu kikwekweto kino waliwo abantu 3 abaafuna ebisago oluvannyuma ne bafa mbunga waliwo n'abakyala abasobezebwako. But how many people were raped? How many women were raped? Abakazi abaakabasenjebwa baali bameka? Oweekitiibwa omulamuzi, abakazi abantuukirira baali bawera abakazi 3. Bano yabalumiriza ssentebe waabwe Sudayiti Sendagire ne RDC w'e Gomba Fred ne Yeebale okwagala okubayisa ku litalaba basinge ekyapa ky'ettaka lyabwe mu banka okwewolerako obuwumbi 5. Baagala kuzisinga ku ssente baagala zijja mu Centenary Bank. Ebyo nga bikyali awo omulamuzi Bamugemereire alagidde Alex Muhairwe naye agambibwa okugobaganya abantu ku ttaka Emityana okuleeta omukyala Peace Kembabazi agambibwa nti ye nannyini ttaka. With this person called Peace Kembabazi, even if she's out of the country, we are going to give you enough time for her to fly here. You must make sure she appears before this commission and we see her. That's my right. The person who appears on the title. Because we don't, if she's a phantom, if she does not exist, then you don't exist. Yes, do you understand? I do my if right. you don't produce her, then where are you on that land? Omulamuzi akangudde ku ddoboozi n'alumba minisita w'eby'ettaka Beta Mongi nti yamutuma okuleeta maneja we n'okutuusa kati takikolanga. We've asked her to produce Mubiru and it's now coming to almost 6 months. And she can't produce Edward Mubiru, George William Mubiru. So you better produce Peace Kembabazi. Alex Muhairwe aweereddwa okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja ng'alese Kembabazi agambibwa nti abeera mu Amerika. Kino kiddiridde Edirisa Sentale eyalumiriza Muhairwe olunaku lw'eggulo nti era ayagala kumutta era yatulaze ebisago ebyamutuusibwako. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.